Omulabe waffe owa Transmedia omune Spotlight okoze kyatendo era okoze kyamaanyi okubanga okyatwekumiddeko okubanga ng'otugobereranga buli kadde bye tuteekayo subscription n'ozikola no sharing no commenting no liking kyo oba oliawo kyo kitukomyawo ne tufuna amaanyi ne tugawo waaye katukomewo abantu baffe tuddemu tubaleetere bye tusasse wano na wali era munnange tuleme kubalekerera buli kimu omanyi mwe mubeera ewaka nga mutudde naye no tubeera nga tutawuka eno n'eri tunoonya kiki kye tubaleetera n'olwaleero kye tuleese lwaki ddala abasajja temusiima ogenze n'otabukira n'obeera ng'oba abayombye naawe lwaki temusiima abasajja naddala nnyo mwe abasajja abafumbo temusiima gwe mwe musiima nze ndaba abakyala mu abasinga obutasiima ate ogenze n'ogamba nti lwaki abasajja temusiima naye mu abakazi musiima tusiima okumanya abakyala temusiima nze kwensookera okulaba nti abakyala temusiima olaba ni Katonda eyabatonda era naye temusiima ate tutya omukyala omusanga ng'alina akakowekoowe naye n'ateekako akalala omusanga ng'alina akasige ke kalungi n'akulaga mbu ye Katonda entonda gye yamutonda temala n'ajja n'akasalako konna ate n'agenda mu dduuka n'aleeta ipenso n'amute bamuyita batya baliwo ne ke bagula ne bateekako n'ateekako bw'ati n'alaba nga buno obukowekoowe obutamala era buno obuliko era n'aleeta obulala n'abukola ki n'abuyungirako kati oli n'omusanga nga wa bbulaaka nga ddala olaba mulungi n'era n'asigala nga obwa bbulaaka era alaba tebukola ki tebujja mumukolera era n'asigala nga kala ye Katonda gye yamutonda naye agipeppeseeko agiggyeko kati awo oyinza okungamba abasajja tetusiima kati nze gogamba tesisiima ndi muddugavu era nkimanyi ndi waki ndi wadde nekuba oluusi n'ekizigo kisabbuuni kyaye kyokka ne neesiimula n'enkola ki eza nze nasiima Katonda kye yakola ki kye yampa naye mmwe ekiyitibwa ekitonde ekikyala ekintu ky'okusiima kyakola ki kyagaana ate nga abakazi basinga okwemulugunya anti mwemulugunya naye lwakuba mwemulugunyiza ku kintu ne mutatunuulira sayidi ki gye mulina abakyala mulinamu obakyala buli mukyala gw'olaba alimu abantu babiri b'otasobola kuba nga nammwe bennyini tobamanyi kati naawe olimu abantu bameka naye nga naawe tobamanyi otya olabira nti abakyala buli kintu ekyammwe ekyo kyanjawulo nti omukyala bw'osanga nga kugamba nze saagala kungattako okiwulira mu bufumbo saagala kungattako njagala kubeera omu bwenti naye omukyala ate bulaza we waleetayo omukyala omulala era yasooka ogamba wamma bulaza kaliko kowasooka kakole ki kaleke wamma tufunyeeyo ki tufunyeeyo kilaasi nakulaga ng'ono amusiimye naye ate ku sayidi ye bwe babeerako omulala gwe bamutaddeko akiwakanya ne bulaza we waabaako gwaleese akiwagira abo si bantu babiri muntu omu ndi mwe buli kimu ekyammwe kiri ddabo kati wogaba abasajja tetusiima tusiima naye gw'ogamba okumusiima ayagala kumusiima kati for example ekyokulabirako bwe mba ndeese ekyokulabirako nekugamba nti abakazi abangi bazze beemulugunya omanyi abasajja batono babeera luli twayogera ku kigambo kaliipa oba okummangana na biki okimanyi nti abasajja bangi oba abatono mu bangi amaliriza kaliipa n'asiima ekyo wakinoonyerezaako nti omusajja amaliriza akalippagano olumala bwati agwa wali mu abakyala musiimako nkugabe bino byenkoze binoonyerezaako ebbanga ati kyekyenkugamba lwaki kubanga okusiima olaba tekutandikira awo n'ebirala binajjirawo kitegeeza naawe abadde alinda bakusiime naawe tokoze anti olwo nze nsiimye ndabye togenda kunsiima nze neeteekawo ati kyenkugambye kyekyo nti kitegeeza naawe alinda bakusiime tosobola kuba nti osiimye kubanga gwe kikuggyako ki just a word of appreciation ogiraba eyo kintu kyamaanyi nnyo omanyi nti bw'okwata sente z'akameeza n'ozimpa yadde ompadde katugeze ompadde emitwalo ebiri oba kale mutwalo yadde 5
nesitagaba nange weebale taataana. Okimanyi nti akagambo kokka enkya kakuza mama aja yansiimye ndayika mwongeremu ebbiri oba okitegeera. N'abakyala omanyi musiima kye mulidde? Tutya musiima kya ssaawa eyo. Oyogedde ku kyakameeza. Okimanyi omukyala ayinza otandika ng'akugambye akameeza kajja kumala ak'omutwalo. Tewali kameeza kamala mukazi. Noteeka ku kameeza ak'omutwalo. Naddamu nakugamba njagala akameeza kameka k'ebiri. N'ogamba akantambule n'omutwalo. Atuuka ekiseera n'akitwala kya bulijjo nga tasobola nakugamba nti weebale. Ng'era agamba ekyo kyakola buvunaanyizibwa bwe. Kimukakatako era nga takitwala nga kya nsonga. Era omukyala muyinza okuba nga mutandika. Nemutandika mwenna okukola kangeze ne mugulayo kataka ne muzimba olumala okuzimba. Okimanyi yo tabibala. Era atandika okugamba ndaba era azimbidde baana. By'abaana era omusajja alina kukola atyo. Kyova olaba osanga omukyala n'omukwatira emitwalo 2 agenda agula ekkiro y'ennyama. Oli ogwasanze ku mudaala n'amwongererako essavu. Neyeebaza ow'essavu gwe yamuwadde ebiri ajje bwe bamuweeredde essavu. Kati awo ndagaawo okusiima kw'abakyala kwe. Osobola okumuwa emitwalo 2 agenda agula ekkiro y'ennyama. N'omuweerako ne ssente agenda agula amatooke. Ow'amatooke bannaye mukyala ondabikidde bulungi kankongereko omunwe. N'asiima omunwe. Natasiima za nkota. Okusinga gwe yamuwadde enkota. Najja asiima kiro y'ennyama. Essavu ly'ennyama. Ate ng'essavu eryo oli kyandimukakase nako okulimwongera kuba ennyama oba amuwadde. Naye ebadde lijja siika. Ennyabo kankongereko ku ssavu. N'asiima essavu eryo ne yeerabira gwe yaguze kiro. N'enkya n'akomawo. N'enkya n'akoma era ng'atendereza. Nasigula walala. Oli omusajja njagala. Okumanya alina kasoma ke yanyongerako ne ku ssavu. Ne yeerabira nti bw'otamuwa zino tagenda wali ssavu. Kisinziira omukazi oyo obutakwebaza ku zaakameeza zonna z'oba omuwadde muli mu mbeera ki naye ewaka. Mbeera ki gye muli nkwatagana ki eriwo ewaka. Kyekyo kye nkugamba. Waliwo okubanga oluusi oba tugeze mwayawukana buli mwali bibye buli mwasula mu kisenge kye oba be bano nanobamu eza ku ssimu bwe nzitekako tezijjaako. Okimanyi abakyala ebyo byonna obyogedde. Naye okimanyi omukyala waba akwagala ebingi asobola obyerabira. Ne bw'oba tomwebazizza asobola okitwala nti kya bulijjo. Ne bw'oba omwebaza buli lunaku ng'okeera n'omwebaza munnaayo ekirina omuva mu kalipagano neeyanzizza muva ku kiweebala ennyabo. Naye lwe mukyankalanye byonna abyerabira. Era n'agamba akasajja tekalina mpisa, akasajja tekamalaako. Kubanga nze ntera olaba abakyala. Nze kyova olaba abakyala mulimu ebiboozi bye banyumya nga bakooye nga banyiizeemu ne sibiwuliriza. Tamalaako. Nga gwagamba atamalaako amulinamu abaana 10 naye ng'agamba ekyanzijjeyo takola ki? Tamalaako. Naye nga yazaala ogwasooka yabeera naye nga tannazaala n'akimanya tamalaako n'abeerawo. N'azaala omwana eyasooka n'amanya nti tamalaako n'aguma. Olwo n'atandika okwekwasa ndiwo ku lwa mwana. N'azaako omwana ow'okubiri kwatamalaako n'agamba era kati abaana paka kuwa 10 wafuna obutakkaanya obungi n'avaawo n'agamba omusajja ono omuvuddeyo lwa butamalaako. Nti mwe abakyala eky'obutasiima. Era nze ntera nnyo okugamba abaami nti munne olaba ng'omukyala olaba nga atasiimye tokitwala nti nsonga. Kitwale ize nti gwe kasita okoze ky'owulira nti ky'oteekeddwa okukola ki? Okukola. Ky'owulira nti it is your responsibility. Nze kyekyo nina n'enjogera egamba nti ayamba gw'asuubira okumuddiza w'oyamba gw'osuubira naye okuyamba oba toyambye oba owoze.
oboze ebbanja kati wobeera oyamba kwe bayita okuyamba tosuubirangayo kalwiwaadi nakamu yamba buyambi kati wobeera omukyala ewaka nga waali gwe kola kyoteekeddwa okukola tosuubira kwebaza waba akwebazizza kirungi waba takwebazizza ate tekikuzimbya mutima okiwulya nze nkola gyenkola mulimu ekintu kyenkola nga nkikola mmanyi kya buvunaanyizibwa bwange oba neebazizza oba tanneebazizza tekijja kuŋŋaana kuddamu kukola kubanga nina okukikola kanzire wali ku nsonga ya Kaliipa omukazi n'omwami ani eyalisaanye okwebaza omukyala wandibadde weebaza nnyo omanyi lwaki mu kalipagano mwandibadde abakyala mwebaza nnyo nedda okimanyi oba sikimanyi mu kalipagano kano abasajja ffe abasinga oteekamu muteekamu ki amaanyi ekisooka oba ssente oteekamu ssente kubanga omukyala gw'otawadde takubala nti oli musajja n'oteekamu ssente ekirala wamutuuka wali amaanyi oteekamu amaanyi ate gwe galiwa ate n'ekirala mu abasinga onnyumirwa neakusesa singa mwe temunyumirwa singa muddayo basinga mubirwanira n'ekizampo tugiteekemu olaba okutu kuno nedda olaba okutu kuno w'otakulaba oti mu kutu olugalo n'okutu luliwo olusinga ofuna feeling byonna bifuna njagala obeere mwenkanya byonna bifuna kati for example luno olugalo olaba lunnuma kati bwe nduteekamu bwenti era mba nduwulira nti lunnuma n'okutu mba nkufiiringa kigibwa ekiti kati weekwatemu bwoti ateekamu kati okole bwoti omuwulire olugalo n'okutu kiriwo ekisinga okuwulira awo n'ogamba onoteesoneŋŋamba nti kati nze lugalo gwe kutu kitegeeza gwe asinga okunyumirwa nedda nammwe mulege tulimba kati singa ffe abasinga okunyumirwa ddala ebintu ebyo mwalibadde mubyettanira katonda yatuwa nga ffe omutima ogwaffe kanguyite mu luvu era kyova olaba omukyala ayinza oga mwana kigayi kyaka mwe mulwawo okusitula naye ate bwe musitula nnyo tulwawo okwagala kati ate mulwawo okwagala naye ate bwe mwagala mukola ki twagalira ddala temubeere nga mugenze mu Kaliipa omukyala ayinza otandika nga atayagala ate ffe dakiika 3 ffe zitumala ewasigadde oba otwaliriza mu anti ogambye nti abakazi oba abakyala ffe twalibadde twebaza nnyo kubanga mulinga abayamba mwandibadde tewali kuba kuyambagana anti engeri gyogayo luno olugalo yemmwe nti gwe tolina kyofiiringa oba okolayo ki naye ate okutu kuli kufunamu nnyo okusinga olugalo anti kale tetuganye ako kafiiringa katono koofunyeeko nze naawe ani yaliba kale mu kusinziira mu by'omukwano mu biki ani yalibadde kino tekyandibadde tekiriiko ani yandibadde wabula kisinziira wakulirawa wayigirizibwa ani okuyigirizibwa ki watendekebwa ani okutendekebwa empisa ez'omu buntu ewadde obaleti mu Kaliipa batabayinti naye balina gye bamutendekera alina we yatonda ebintu nti waliwo ebintu ebijja nga byo Katonda yabireeta byokka nti yatonda omuntu obudde bw'okuyiga okwavula teri amuyigiriza kuyiga kwavula n'obudde bw'okuyiga otambula yadde nga bazadde bakwatirira abaana mu kayiga otambula naye kiri kiseera kiba kituuse nti kati n'obwongo kyayika bujja bukula nti kati bwe kituuka ku Kaliipa gano
va ku bino bye tugattamu bye tuwulira eno bye tukoppa naawe byennyini by'ozuula naye ebingi bijja byereeta byokka automatic mulimu ebintu ebijja nga tobimanyi kubanga feeling zo wazijjawo zirina munze olina gye zaava ziri munze ate kyo kyenkugambye wali omuto zaaliwo zibaawo olowooza lwaki anti wulira olowooza lwaki omwana omulenzi buli lunaku obakeberera abaana abalenzi mbu balabe oba ali active oba akola era abaazirina kankubuuze olyose n'oleeta ekintu ekyo nti we bakeberera abaana nti oba agira oba takola ki gw'olowooza ekikeeza omwana nga kayimiridde ziba feeling kya butonde anti era kya butonde akula anti singa teba feeling ne batamufaako kumufunira ddagala ekitegeeza era bw'akula kyebayita feeling okimanyi ekitegeeza era bw'akula agenda kusigala bw'atyo kyova olaba bamulwanako nnyo ate okumulwanako nkikakasizza bamulwanako ne waliwo ekintu gwe feeling wazijjawo zaaliwa nazo zatandika myaka ki awo nga naakazaalibwa sigamba nti akaana kazaalibwa kaseegu kubanza wendabira feeling okuleka ng'obwana buno obukula nga buseegu naye omwana omuto waliwo emyaka egijja feeling ne zijja ne waliwo emyaka egijja nga talina feeling okuleka zino ez'okusuna nengamba ziri ezakaliipa feeling zakaliipa zirina emyaka kwe zijjira so kati mufunze ku kibuuzo kyaffe omu yenna asooka eyalibadde yeebaza yenna asooka ne yenna eyakulira ewatu yandibadde yeebaza bwe batakwebaza sooka weebuuze nze neebaza anti bw'oba tonneebazizza kubanga nnyinza okuba kale nti oyinza okuŋŋamba nti wokoze ki bw'oba tonneebazizza sooka neŋŋamba osooka nogaa ki muli mu mutima ŋŋamba ddala muwadde kamulali oba sukala kambuuze lwaki mwe mwetwala nti mwe abatuwaako ate era n'ekira temutuwaako nga mutuwaki ate ogambye ova kukyogera bungi n'ogamba okutu kwe kuwulira kwe kufiiringa kati mwe mutuwaaki so tuba tubayambye tubaweeko tusooke tudde mu mazima towulirangako bakyala bano bye lwakuba nsonga ya kalipagano anti kati kati omwami aba amummye tekiwulirangako omwami aba amummye ebintu bino bizibu omukyala ayinza okumala ebbanga nga mmye omusajja n'akitwala bw'atyo naye omukyala lwe bamummye olaba gwe oli wano bawo n'amala kumma nemmere eyinza okuba ku kyoto n'oddayo gamba mugambi bawange n'amala agaana nze muwe kati awo kirese kifuula nnenge era nze nyina omuwa kitegeeza bw'oba gwampa mbawadde embogaana kyompa kati awo oganye enkwe olaba abakyala nze abakyala munsesa nnyo nti muyina ebintu ebimu bye mugenda ne mukola oluusi ne binsesa nti omukyala asobola okukumma ate ye waakumma kiranga kya bulijjo naye ye abeere mu feeling omumbe ne weeba mmere ng'abadde agifumba ayinza okugenda n'agiyiwamu amazzi ne woba obadde osituka ogenda osituka ofuluma ennyumba ayinza okugiggala mulaluka nnyo kati ate ne mwefuula nti muyamba ffe bintu byakuyambagana awo oyogedde ebintu byakuyambagana kitegeeza okusiima muleme anti nyinza okuba nga nze oluusi ndudde nkikola naye kati ku luno njagadde ngezese ndabe ddala omuntu ono yamanyira nga nze nkimugamba kolo nensirikako nenkya nensirika neruli nensirika njagala laba bulijjo oyamba nze
Ngebyo nate binnaba. Kiringa bw'onoomala okulya emmere n'otafumbisa. Okimanyi nti ennaku zino abasajja tebakyafumbisa mmere. Olumala okulya nagundi jangu mujjako amasowaani ga taatawo. Kati oli akutumiza butumiza bakuggyeko emmere ya taatawo, bakuggyeko essowaani. Kitegeeza nange ngambe omwana genda ogambe maama wo nti yebale. Maama wo ali wano atudde wano. Tokoze buvunaanyizibwa gwe lwaki tozijjawo ozijjawo omera olutiko. Njagala nsigale nga nkulabako. Ndi mulwadde. Anti kati ndowooza owulira. Njagala nsigale nga ndi mu feeling. Kanku ennyumba yammwe weramu kilomita mmeka? Kilomita? Ezaaki. Ng'otambula bw'oti kilomita mmeka ezibalawo? Okufuluma okutwalayo ebintu. Anti awo mba okimanyi n'okugyawo bujja bw'oti sowaani n'ogenda wali ng'ombiguliramu kindeeta essanyu. Kati nyinza okuba nayagadde. Mukyala wange wedda atambuza maviivi bw'ati wambegera. Kati nalinze dda. Asituke ndabe ku kikolo. Kati ate alemeddewo alinda mwebaza. Njagala atambulemu wali. Ndabe ku kikolo. Kati ate olemeddewo oyagala kwebaza. Kati ku byonna ani aba afiire? Twagenda okwewasa. Ng'emmere tugirya ffenna. Nekitegeeza ki? Anti owulira. Bwe tukaddiwa twawula ogirya. Anti owulira nkugambe twatuuka okwewasa ne twewasa ng'emmere tugirya ffenna era sigirya nga tonadda. Bwe bugenze obudde butambula munaye kati ate essaawa zigenze zeeyongerako yaddanga ssaawa emu kati odda ssaawa 6 za kiro ate era okooye nnyo ate era okkuse. Nze yakuliisangako. Sikyakuliisaako. Ekintu kino olyose n'okyogera. Bw'obeera ng'ofunye ekikunyiiza awaka tokyemulugunya nga ggwe. Tuula ne gw'okyemulugunyaako. Omugambe naye kyamazima kizza sikyakutegeera. Nti nze nga nkutegeera. Munne waddanga ssaawa emu ne tulya wamu n'enkuliisaako. Ne kati odda 6 nga twebase. N'emmere nga nanyize asi nga twebase. Mubeeramu ng'okanula eriiso nga layise gudda. Bulyeyo kati kukola bino. Tuula. Yogera naye. Yuli wajjanga ssaawa emu. Ne tutuula ne tulya. N'enkwaniriza n'enkola ki. Naye kati okomawo 6. Muzibu ki? Naye abeere ne sayidi eyiye. Kati gwe wonaabeera nga tokyogedde naye. Alowooza kituufu kyakola. Ajja kulowooza munno engeri obudde gye bunkutte kimala. Tutambulire awo. Busigale nga bukukwata buli lunaku. Busigale nga bumukwata buli lunaku. N'ekyogere. Nga ayinza okunnyonnyola. Ate n'okiraba nga naawe weetaaga ate kati obudde obwongo bwo buseetuleko. Bw'oba luli wali omubulinda ssaawa 2 emirimu gizze. Kati ekyamazima leka nseetuleko mulinde ku 6. Nga mumaze okukkaanya omaze otegeera ekimulwisaayo. Naye ate era lwaki tewaŋŋamba. Mulimu